Okumayinja nga mukulya feneza nikwata kadomola kange nezikirira nakwata. Abatuuze ku kyalo ebitooke bisalire bazindukiriza omuvubuka Isima Lubega ne bamukwata nga ludde ng'asubirira abaana bawala nga bagenda ku luzzi n'abasubyako. Okukwatibwa kwa Lubega kiridde okuteega omwana w'emyaka 9 abadde agenze okukima amazzi n'amuyingiza ensiko n'amusubyako. Maze nakwata nakamba tegwa okula kyange kojja omwana yagwekiriza Lubega bw'abadde yawondera omwana ono ng'agenze ku luzzi. Ninzikirira ne mukono ndimusangiriza Isima yasiba empale bwati nimulati Isima okolaki ati nimulati nali ati ndinzekka netola bwenti akala nikasanga mu kisiko ninkakwata omukono. Omumyuka wa ssentebe w'ekyalo bitooke bisali Abdul Kasule ategeeza nga byayitiddwa nga Lubega awamye omwana era bw'atyo kwekwatibwa. Nampita nangamba chairman wano wazeewo ekizibu ne mwakizibu ki nti omwana omulenzi bayita Isima omusajja bayita Isima tumukutte n'omwana wamwenyereze akaana kamwenyereza akawala akato basi nemugamba kale kiki ekiri mu maaso mu stage nti ndesese kuyitala badde akubireko ku ssimu nga teyange abeddeko omulimu. Lubega mu kwewozaako byonna Abyegaanye n'ategeeza ng'omwana bamusanze ng'atema enkuuze naye kwe kumwegattako. Omwana najja n'ansiŋŋaana n'ambuuza muno mulimu ku nku ne mubuuza gwe alina akadomolako bubiri ogenda kutyaba otya enku nti nja zisenya Mutebi najja yasoose okujja yennyini kyavudde agamba ate kiki ekyo ekikuona mu kisaka ng'oyo ayimiridde n'akadomola ke akadomola nga keekonye bwe kati ku biti aka ne yeetoolera emabega w'ekisaka n'amusangayo n'amubuuza okola ki nti mbadde nsenya nku n'amubuuza enku ziriwo n'amugamba nze mbadde nsenya ki nku. Abatuuze bazinzeeko akayumba basoose okumusibira bamwekolereko abakakiiko ne bamulusa ku poliisi y'e Katovu. Bategeeza nti Lubega abadde ayitiriza okusubya ku baana nga ne gye buvuddeko waliko Kigala gwe yakwata era n'alema okumwabira kuba tayogera. Ale kati yazzeemu noono yatukooyeza ate abakazi abakulu nga weetuli tuyinza omuyamba ekizibu ki. Ebyo nga biri biti abasirikale balabye Katembe erya Ntono omuwala abadde angaliddwa bw'atandise okuba akaduukulo bwe bamusibidde nga bw'ayogera ebitakwatagana. Bamugye mu kaduukulu era n'akolera obukolomooni wabweru waako. Omuwala ono nga yayina embabasi yakwatiddwa olw'okunywa omwenge n'agwa ku kkubo ng'adde bamusibye omwenge gusooke gumuggweko. Waligo Sadat yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.